Kkooti Masaka esindisa ababaka Muhammad Ssegirinya ne Alan Ssewannyana mu kkooti enkulu batandika okuwera ennemba n'emisango egibavunaanibwa nga kino gyekuusa ku kittabantu eky'ebijambiya ekyali mu bitundu by'e Masaka. Fayiro yaabwe yongeddwako omwawabirwa omulala Wilson Ssenyonga ng'ono kigambibwa bano bamupangisa okubakolera obutemu buno. Abasatu bano kigambibwa nti emisango gino baagizanga 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2021 ku kyalo Kiseka B mu disitulikiti ey'e Rwengo. Omuwabi wa gavumenti ali mitambo gy'omusango guno Richard Birivumbuka ng'ali mu maaso g'omulamuzi Christine Nantege ayanjulidde kkooti omwawabirwa ow'okusatu mu musango guno n'oluvannyuma n'annyonnyola kkooti nti ekyabadde kirwisizaawo omusango kwe kubanga omwawabirwa Ssenyonga yali tannagattibwa ku fayiro ng'abadde akyayambako poliisi mu kuŋŋaanya obujulizi. Agambye nti kati buli kimu kiwedde era bw'atyo kwe kutegeeza nga bwe bali abeetegefu okubasindika mu kkooti enkulu beewozeeko. The committee papers are ready for all the accused persons, including S3, who has just appeared in court, and have them committed to High Court thereafter. Omulamuzi Nantege asomedde abaawabirwa obujulizi obuli ku fayiro yaabwe omuli okubanga baatuuzanga enkiiko ezipanga ettemu lino ku bbaala emanyiddwa nga Happy Boys mu Ndeeba okumpi n'akayanja ka Kabaka era nga waliwo n'obutambi bwa kamera n'obukakafu ku masimu obulaga nti enkiiko zino zaagendanga mu maaso. That police investigations revealed that after the meetings in Kampala, that is at Happy Boys near Kabaka's Lake, A3 and others still at large proceeded to Rwengo where they murdered the deceased. Bano bonsatula basindise mu kkooti enkulu beewozeeko ku misango gino. Honorable Alan Ssewannyana Aloysius, Honorable Ssegirinya Muhammad, and Ssenyonga Wilson alias Nyonga Tony, you're hereby committed to High Court for trial. Kyokka bapuliida b'abaawabirwa basabye baweebwe obujulizi bwonna obuli ku fayiro yaabwe mu budde basobole okwetegeka n'okukebera omuwaawabirwa Ssenyonga. Agambibwa nti yakkiriza dde omusango obwongo kyokka omuwabi wa gavumenti n'abakakasa nti omuwaawabirwa ono mulamu teke kuba ne mu kkooti abadde takuba mayinja. We can be informed on the exact date when S3 was taken for mental check-up. He's even focused, so there's no question as to whether he has a mental problem. Bo ababaka okuli Ssewannyana ne Ssegirinya bawuniikiridde nga bagamba nti bino byonna babasibako matugamboze kubaleesango. Tunulira n'omusajja oyo kubaleesa atulumiriza tekulaba tatumanyi tatulabanga nako ow'ekitiibwa omulamuzi siteeti eyayimirirawo enyininyini mu ntebe mwatudde n'ategeeza kkooti nti omusibe ali kitalya bamukwata gyali mukomera kyokka olwaleero omusajja y'omwoyo akomyewo ensi yonna n'agiyimba. Kakati bano okunoonyereza nga bwe kuwedde ne summary of the case byonna babimaze na buli kimu bakimaze twagala kakati kkooti ewulire okweyimirirwa kwabwe application yaabwe ya bail egiwulire basobole okuwoza nga bava bweru. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.